n'okuba sereebu n'omukuba olulimi n'okuba musajja munno olulimi muyimbi munno nga tuli mukulembeze ekintu ekyo Palaso ne beyeetondatonda obwo bweyeetonda obwo bwekijjega bannayuganda sirowooza nti bayinza okunyiigira ate abannayuganda tewali abawadde ssente bakunyiigire kiba kitegeeza nti ddoboozi lya Katonda kooti y'abantu yasaze omusango n'ekusalira Palaso. Olina kyoyogedde n'ogamba Palaso agenda sooka kuyimba wadde Palaso amagezi ge nalibadde muwa kuba abantu bagenda kweveera badde muwa amagezi ngeri gyayagala ennyo abantu wano ku ssaawa 8:45 tujja kuba tumaze okukubiriza ajja asooka ayimbe wano eri gy'anatuukira eri ku ssaawa 6 abantu b'omuswalo baanaasangayo badde okuyimbira totudde kuteekamu sezo nezikko obuti nandi oli tatya ddenja ate nzisitya loosi kati mwenna mwegase wamu omanyi ekitegeeza oli tatya ddenja nzisitya loosi twogereko ku bya security bwobaddewo okwogera ebigambogambo ebipiŋŋana mwasabye leeti security Uganda wano kijala okutegeeza bannayuganda nze pulezidenti w'abateesiteesi b'ebivvu mu ggwanga nina essimu ya buli muntu yenna teri yasobola kusitopinga kivulu mwembeera era tewakyali asobola kusitopinga kivulu kya promota asaba nga agoberedde emitendera watuwa ennaku 3 ezijjudde okusaba security era twabadde tukyali mu temu yaffe baluwa yabaddenga mumanyi balama akuba kwesimu n'abuzaabuzaabo security wabaddewo yabadde eraalidde naye enkofiira nevaayo akusajja akembwa kano kamulaba mu kamera ekavaayo ne mbagamba ebbaluwa ya Irene Sikini eriruddawa ebbaluwa n'etambula era security ne bagituwa era poliisi egenda kukonfaminga egenda kukiddamu nalwaleero lwaki siva mu TV ekisembayo abantu beeraliikiridde okusika babyogera kubanga nawe oli ku social media babyogera anti bagamba bw'olwa mu mbwa ofuna enkukunyi enteekateeka zigenda bulungi wano ku Freedom City n'Amasuba nga bw'omanyi nti akazannyo kano kubanyineko olwogezaako okutuyingira oba ogenda kukkirira mu kinnya ekiwanvu ennyo ofuna obuzibu okuvaayo nga bbala mu balugahale bayagala okutubalumba olunaku olw'enkya tuli wano ku Freedom City enteekateeka zino zijjiddwako engalo omutwe wange omuwagizi wa NRM Rukirwe omuwagizi wa MK obukudde bonna babadde agezaako okwogera kulemesa konsati eno bonna twabulinnyeemu era bwetwogerera konsati gyerira poliisi yakikakasizza ne poliisi ya security n'ebitwa obulungi nnyo bakanyuma bonna weebali ekimente kooti y'abantu yasazeewo nti abantu balina kubeera ekibuuzo ekyebuzibwa eri abantu bonna beebuuza mu nnaku 2, 3, 4 tekibangawo mu ggwanga lwaki nasazeewo mu nnaku ebyafaayo olunaku oluyi lwa Palaso lwatuleetedde okuba nga tulina kukola konsati y'olunaku 4 takoze ekyobujulizi ekitabangawo nga alowooza akola akabadde akawanika konsati ye nga ali mabega we yebbala mu balugahali atenye omuwagizi wa Muhoozi Museveni okutali musango ekikolwa ekyo kooti y'abantu bafunye essimu z'abantu nateekayo ku posi nagamba ani akubye Irene Sikini oli musajja si mukazi amaanyi buli muntu akuyita nga bayagala weebale nnyo kaakati oluyi olwo ne lunyiza abantu bonna nenfuna komenti 2 Abitex tuteere ku Freedom City Irene Sikini tuwagire omwana waffe owa ghetto kooti y'abantu beeyogera ekigambo nzizaani kooti y'abantu beeyogera Katonda yabayogedde comments 2 zezavuddeko kino kyonna neŋŋamba yakube oluyi Palaso lwe yakubye Irene Sikini agenda kulujjusa mu bulamu bwe era y'ensonga lwaki abonaabona yakeetonda emirundi omutwalo gumu mu 10,000 era temusonyiwanga si ffe tulina okumusonyiwa agende mu baana ba ghetto bonna nga ba pulezidenti wa ghetto bwe yamugambye agende yeetondera abantu bonna ba ghetto anaamanya nti ono wa ghetto ono si wa ghetto anti kakati alina okukozesa amaanyi ge yafunye ng'akuba oluyi ng'aba akozesa ng'agenda ku buli mwana wa ghetto ne kooti y'abantu yonna gyeri agyetonde nti bannange balamu yambuzaabuzizza obana badde tabuse obwongo okukuba omuyimbi w'omwaka eno embeera nga tugijje ku muyimbi ng'omuyimbi bapromota nga mmwe tuwulira nti entesa gye mwateeseganyako nti mmwe temulina kwerwanyisa oli n'otegeka ku lunaku muno lwategeseeko era tebakulimbanga nti tulina olutalo bapromota era n'oyo ebbalamu yenyinyini manyi ku ssente zimutabula sente ono omuvubuka ono alina nnyingi nnyo kuba n'endala abanene
zimuteresa alina sente nnyingi bateresa ali ensi bateresa oyo Balamu alina sente nnyingi naye buli kaseera yagaana okubeera omumativu tewaliwo olutalo lwonna omuyimbi ayimba enateete nayimba bwayise nayimba kaleerwe naye bonabona ne bakola ki ne bafuna kitwayogerako teyakitegeera olwosho ennene omuyimbi tugeze Dikenzo yayimba ku kalenda oba yali isita ate n'avaawo n'ayimba ne kompeesi bapromota bonna ne bakola ki ne bafiirwa ebyo bye twagala okuteesaamu tutuula byetugamba konsati gyotadde wano teekosa ono tutuula nga federation tugamba nti konsati eno tugenda kukosa ki titugenda mu maaso naye ate ye ekintu kyakirese mu mbeera ndala tusobola kugamba muntu wenamasuba mayiro 10 n'ogamba nti ate obwerugo kigenda kumukosa kubanga Freedom City yateekako ekifo naye kukola ate tukize tugaana abayimbi banjawulo eminamwa gyanjawulo tiwali wakosa munne naye yataddewo mbeera ng'ogyeko obukulembeze bwe mulimu ne muganda wo Balamu sababu waliwo akakubagano konna akali wakati wammwe ng'ogyeko ebya federation gye mulimu batwala obukubagano bonna twabuteeka ebbali ne tusalawo tugende mu federation tutwale omulimu gwaffe mu maaso kuba twagamba ababooda balina federation abatakisi ab'omupiira ffe bapromota lwaki tetulina era mu federation eyo tetuli ba mukwano nnyo tutweyagala naye federation eyo ekola ki yasalawo netugala nalina obutakkanya ne Haji Kavuma naye kati tuli bumu era y'omu ku batesitesi abali wano konsati y'ekimenke kakati obukyayi obwo bonna twabuteeka ebbali naye omusajja gweta Balamu alina obuzibu bumu ayagala nnyo okubanga ali mu mmotoka ya myunizi 5 naye omusanga ate afiti n'oweboodabooda asobola n'okufiti n'oweggaali n'ekintu kyalimu kyennyini ng'agenda kufuna n'abantu aba tayagala kibeerewo kati bwate Balamu ye tumumanyi era tujja kutambula naye nga tumumanyi embeera zerozi yavudde n'agamba nti singa abadde mukulu wo yandibadde afuna embooko nga 7 naye bazikuyisaamu ekyo kitegeeza ki eri omusajja kakati Balamu balugahale lwakuba nti omusajja mukulu baze nnyo omwana wange myaka 3 nisobola mugalamiza kumukulu Balamu ate yasaana okukubwa Balamu asaana kukubwa ekisooka kukubwa lugambo Balamu asaana okukubwa alina olugambo n'omukuba embooko 10 za lugambo n'omukuba embooko 5 ga kulimba n'omukuba embooko 3 gwa kuwaayiriza n'omukuba embooko endala za mululu n'omukuba embooko endala za butaagaliza n'omukuba embooko endala 10 za fitina n'omukuba embooko endala 6 abadde ategeeza anti yagambye Balamu omulaba talina kyamu bw'omukubira essimu ebeera kulawula bw'omukubira essimu aba ali ku ludongo bw'omukubira essimu aba agaseeko abantu abalala tugamba mutwe wange Balamu ate nga musajja oyo alinamu nakasente kugwe naye omululu gususse yavudde n'agamba nti gwe wakwata abaana ba Alien Skin abasoba 25 ne bagulira enkwacyo ne bawa 2,200 bagende bataataganye abihaso za palaso kakati ekigambo ekituufu abawagizi ba Alien Skin Alien Skin abawagizi be ne bagamba kuba sibakozi bafujjo boolabaabo ne bagamba okukola effujjo n'issho ya palaso tesobola kubeerayo abawagizi ba Alien Skin byonna beebimu ne bagamba okukola effujjo n'issho ya palaso tesobola kubeerayo ekigambo ekituufu olunaku lwankya geti zigulawo ssaawa meka zigenda okubeera ssaawa emu tujja kuba tumaze okugulawo Freedom City abantu batuuke wano abawuga bawuge akakola katambule wali waggulu n'ebintu ebirala kubanga tebirina ttabu bali bawagizi babamugoberera n'enkola egenda tambula etesobola butatambula era kyova olaba omusajja gwe bayita Balamu ne palaso kyebakoze tugenda mulirako amalungi waliwo obadde otandika ogambye nti Balamu ateekateeka okukola obubyolunaku olwo tufunye amawulire kubanga omusajja oyo mulaba kapiteni Kudo yani champion Kudo champiyoni Kudo mulaba natuletedde amawulire ennaku nga 2 n'atugamba kubanga bayagala okukozesa abayaayi bayagala okukozesa bajje bakyankalanye wano ate abamu bakwano besaidi batugamba bategese okukola effujjo wano era munyweze security kubanga ye obwongo bwe mugamba
eno show enabeeramu effujjo Abitex ng'omuntu yayinooneka olwabiri bambi byagwawo then yeerabira nti ate nteekateeka mukama yaleeta butumu teri kibawo mukama tukoze eki naye ebyo byonna poliisi tumaze gitegeeza tugenda kutekinga bulungi nnyo wano abantu be bagenda okwekuumira show yaabwe kooti y'abantu yeeriwa Freedom City era tewaliiwo kintu kyonna kigenda kubeera. Abitex ekigambo kiri mu bigambo nti Abitex yali mabega wa show biseera ebisinga bw'ogamba nti Abitex yategese ono tayinza kumulawo lwaki olwo oli mu bigambo omusaazi oli mu bigambo lw'ensonga konsati saagiguze ofuna bulungi konsati ya Kimenke Fangoni Forest Fangoni ekigambo bintabana Fangoni ani ekigambo Forest kibeera kibira kaakati eno konsati ya Irene Abitex ne ttiimu yange ne bapromota ffenna tulimu nga bakonsultant n'okutereeza ebigaanyi era twazze lwa kintu kyafujjo lye bamukolako mumanyi mukama katonda atera okubeera n'abo abanyigirizibwa ffenna ne tuva n'eddoboozi limu Keti n'agamba nguddeyo Emma event Balunyo event Bajja event tugamba tulina okubeerawo n'anyigirizibwa kubanga ab'ekibiina kye baganya okumubeererawo aba federation y'abayimbi nga wadde mulimu abatono nnyo abagenda okuyimba era mutya balaba era buli muyimbi agenda okuyimba tugenda mutiikinga tugenda batiikinga naye nga president Eddie Kenzo balansinga ekintu kino oleme kuba n'abaana abadde beebuuza pulezidenti ng'atapositinze ku show ya muyimbi ate nga naye muyimbi atuyambe tapositinga kubanga ate bapositinga abantu bayinza okunyiika stage zino abaana nga baguddewo ssaawa 3 omuyimbi ayingirawo ssaawa meka omuyimbi agenda kusooka ayingire ku stage ssaawa 2 asooka abakuba olaga asooka agenda mu loko ekyamu ate akumewa Kigali nvudde mu TV linda akasembayo